Abayizi ku ssomero lya Jesse John Ng'ando abakedde okugenda okusoma ebitabo kiyite preps baguddemu ensisi bwe balabye abatemu nga batemaatema ebisa omuntu gwe batasoose kutegeera. Kyokka oluvannyuma kizuuse nti abadde direkita w'essomero lyabwe Geoffrey Mayanja muno abamu bagamba nti abadde akedde kola dduyiro ate abalala nti abadde agenda ku ssomero. Omwogezi wa poliisi mu Kampala Emiliano Patrick Onyango ku lukumu lwa ssimu akasizza ettemu lino ng'ategeeza nti ekirungi Mayanja asobodde okutaakirizibwa n'addusibwa mu ddwaliro lya Mukono Church of Uganda Hospital gy'agenda mu maaso n'okufuna obujjanjabi. Naye kati okunoonyereza ku kyagenda mu maaso tutandise okuwulira amawulire amalungi nti waliwo abalabye bana bazigu ate nga babamanyi. Akulira eddwaliro lino Dr. Joyce Nanozi ategeezezza nti Mayanja bamutuusiriza mu ddwaliro abadde mu mbeera mbi wabula nga abasawo bakoze butasamuka butasamwoyo nga yetwogerera amaze okuva wabi kyokka nga bamusindise mu ka-TV okwongera okunoonyereza. Weewaawaze nga tali bulungi n'akamu ko omusaayi gungi gubadde gumuvuddemu era nga bukyamuvaamu naye nga abasawo tukola kyonna ekisaanidde okulaba nti embeera edda mu nteeke. Saawa zino ali waddeko tali bubi. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.